sebo abantu aba bakumyuka mbasamu ekitiibwa leader of opposition, secretary general waffe, bamemba ba parliament abalungi, bannamawulire, bamemba b'ekibiina abakulembeze ku buli mutendera, bafutu soldiers abalungi, bannange, basebo ne banyaba abalungi, mbalamusaako n'eddoboozi okuva e Kawempe North Constituency. Abantu beeyo babatumidde nnyo. Naye abantu abo bakoze omulimu munene kyokka nga omulimu ogwo gwatandikibwa mmwe. Mu nsonyiwa ab'ebitiibwa muli bangi abakola emirimu. Nsaba muleme okunnenya singa naabasoogedde ku linnya lya muntu n'omu. Omuntu omu ayinza okunyiiga olw'okubanga muwadde eccupa y'amazzi emu bweti, naye ate yafiirwa omugulu gwe. Yogenda kumuwa ki olyokozeewo omugulu gwe? Mukkirize nti buli omu w'amaanyi, buli omu yakola kinene. Era kwe kusoomooza kwendaba okuzze gye ndi ng'omukulembeze. Ndizaawo ntya amaanyi ago ge mwakozesa okwewaayo obuvumu obwo. Okuggyako okusaba Katonda yekka y'aba abawa empeera esinga, kuba y'alina obuyinza lyenannyini bintu, y'alagira ekiba ne kiba. Era bw'ataba kuba Katonda temwandirabye omukulembeze ono Nalukoola ayimiridde wano olwaleero. Tutuuse okusiima kwaffe gye muli mwenna abantu b'ensi eno abaasalawo okuyimirira nga temugooka ne mugamba nti twagala eddoboozi ly'abantu liwulirwe nga tiriyo alifootola. Obuwanguzi obwo twabufunye, naye obuwanguzi bwaffe obwo bubuutikiddwa ekiguumaaza. Ekiguumaaza ekireetebwa abo abatudde mu buyinza abagamba ebbanga lyonna nti baaleeta eddembe, baaleeta demokrasi. Kyokka bw'otunulira General Museveni alabika ng'ate era ye yennyini ayagala okubeera ng'afuga ate nga yali ne ku luuyi oluvuganya. Kubanga ebifo byombi abyagala bassebo ne bannyabo. Ate nze saagala kukkiriza byogerwa nti oba oli awo awuddiisibwa. Kuba musajja mukulu amaze ebbanga ddene mu buyinza era nga yeenyumiriza mu kubanga wa security nnyo. Naye tayinza kubanga tasobola kufuna anoonyereza ayeetengeredde amubuulira ebiri e Kawempe. Singa yali akozesa bulungi okunoonyereza yali badde azuula nti tewaliwo na bwetaavu bwa kuteekawo avuganya ng'ava mu kibiina kye mu kalulu kano. Kuba buli kimu kyali kyerambise bulungi nnyo waggulu ku ggulu ne ku bire nti amazima akalulu ako yali tasobola kawangula. Bw'aba yakkirizibwa okuguumaazibwa by'amanyi. Mu ngeri y'emu n'ebimu ku ebyo ebyogerwa wano mu nsonyiwo biwakanyaamu katono. Mbwe abantu abo abatukuba emiggo mu zidrooni ate batukkiririzaamu nnyo era baagala tukole ky'amaanyi, teriyo ayinza kuliisa kaamuje lwa mpaka ate n'omusolobeza. Lwaki okuba munno okutuuka ku ekyo ate ng'oli ku sayidi y'emu naye? Oyagala alemme kutuuka mu nsi ensuubize? Abantu b'e Kawempe North tubeebaza mu ngeri ey'enjawulo olw'obuvumu lwe mwalaze nga bwa waggulu nnyo okusobola okuyimirirawo nga temukkiriza kutiisibwatiisibwa na kutulugunyizibwa. Ne baleeta agamotoka aganene agalina okweŋŋanga entalo n'okukuuma ensalo zaffe nga Uganda, ate ne bagaleeta awalonderwa we tusuubira emirembe. Sebo Mr. President, amazima gali nti mu kye tuyita free and democratic society tulowooza omukuumi mu polling station ekyokulwanyisa ekinene kye yalibadde nakyo yalibadde batuuni. Naye raba okuleeta agatanka aganene agakuba ewala agasaanyaawo ebyalo gazzisa byalo ne gajja mu polling station gye bakutte peeni n'akapapula abatiikinga. Ebikolwa ebyo bya kijega nnyo, byadiba nnyo, si byebyo ebisuubirwa. Naye nga General Museveni oyo amulinaanye lwaki tamubuuza ofa ki? Emyaka 40 na mukadde Museveni era okyayaayaana
ne woolabira ddala nga bakuwangudde Kawempe North constituency. Nina endowooza Mr. President nti oba oli awo waliwo ebbeetu eriweereddwa abantu abamu. Omanyi Profesa Mwanahewa Sango bwe yali ansomesa e Makerere yatunyumiza n'agamba nti waliwo ku mulembe gw'Obote omusajja omu yali anyumya ne muganzi we mu bbaala. Muganzi we n'agamba sirabanga ku muntu afa. N'amubuuza oyagala okulaba kwafa nti ye. N'ajjayo emmundu n'akuba kubatambula awo randomule n'akubako omu n'afa. N'amubuuza omulabye afa nga bw'afa. Nyina endowooza nti waliwo abavubuka batuula eyo. Oli n'agamba munne lwaki tompaako ku bimotoka ebyo ne ŋŋenda nnumbeko ku bantu b'e Kawempe mbajojobyeko nange nnyumirwemu. Kuba weebuuza kiki ekyali kireetesa zimmamba, kiki ekyali kireetesa ennyonyi mu constituency y'e Kawempe North okuggyako ebivubuka ebyekyejo ebikazannyirizi byayagala okujja okuleeta embeera enzibu. Naye nga General Museveni n'okutuusa kati ogamba gwali mu buyinza naye ebikolwa ebyo bwe biba weebiri oba weewuunyisa oba ddala oli mu buyinza. Mr. President, abantu b'e Kawempe North basigadde bayimirira ne bakuuma akalulu ako newankubadde nga agavubuka gakawuula nga gakuumibwa ab'amagye gazze ne gakola ebikolobero. Basigadde banywevu nga bagoberera ebigambo by'omukolosoofa. Omukolosoofa agamba bw'oba owulira ng'oyagala okuta okuleka jjukira wa we watandikira. Nzikiriza nvumirire ebikolwa by'aba ministers ba RDC bakaada b'NRM abasazeewo okuva ku buvunaanyizibwa bwabwe obw'okukuuma bannansi ne batandika okubeera abakolobezi. Okulonda bwe kuba kutuuse guba mukisa gw'amaanyi nnyo mwe tusobola okuyita okwogera ebigambo mu ngeri ey'emirembe so okukozesa okutiisatiisa okugulirira. Ffe nga bannayuganda tulina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo eri eggwanga lyaffe nga tetulina kusuubiza busuubiza wabula okutuukiriza, nga tetulina kutiisatiisa na kunyigiriza wabula okulaba ng'obwenkanya bubeera obwanjulukufu n'enfuga egoberera amateeka. Ebyo ebikolebwa nga bikontana nabyo naddala nga bikolebwa abo abatudde mu buyinza mu butuufu baba baliddemu ensi eyaffe olukwe. Okubeera nga bannamawulire balondoolwa ne bakubwa ne batulugunyizibwa ebyo bibambi eby'amaanyi ebyateekebwa ku demokrasiya. Bannamawulire ge maaso n'amatu gaffe ng'abantu. Nabwekityo bw'oyimiriza n'olemesa bannamawulire obeera oleese okulinnyirira eddembe ly'obuntu. Mr. President, waliwo radio namba omuleeleetu gwa Pale FM gwaggwalwawo olw'okwogera ebituufu nakaakano we twogerera gukyali muggale. Pale FM nzigale bassebo ne bannyabo olw'okuba yayogera ebituufu ebyali bigenda mu maaso e Kawempe North constituency. Bannamawulire bangi n'okutuusa kati bakyali mu ddwaliro nga baatulugunyizibwa ne bakubibwa ab'ebyokwerinda. Ab'ebyokwerinda abo tebakoze kufaayo kwonna yadde okuleeta abantu abo abaakola ebikolobero okuvunaanwa, wabula basigadde bawaga ng'era basanyufu n'ebikolobero ebyakolebwa ne batusuubiza n'okubawa zicepe. Naye twagala baveeyo bwe babanga ddala ebyakolebwa byali birungi babawe zicepe mu lujjudde nga n'obwenyi bwabwe tubulaba nga bannansi. Tulabire ddala nti gavumenti eno ewaaba abakozi b'ebikolobero akasiimo bwe baba bamaze okukola obulungi omulimu gwabwe. Njagala okubategeeza nti abo bwe baba bakola ebikolwa byo nga birungi eri eggwanga lyaffe basigale nga babikudde amaaso gaabwe tubalabe nga bakola emirimu egyo egy'ettendo. Oba oli awo naffe tunaabawaanawaanangako mwabajjaati n'abalala. Ntwala omukisa guno okwebaza abantu ab'omutima omulungi ab'ekisa abaagala okulaba ensi yaffe nti ennungi abali wano mu Uganda n'abali mu mawanga ag'ebweru abaasalawo okuyimirira naffe mu kiseera bwe twali nga tuperereza obululu ne mu kiseera bwe twali nga tulonda ng'eddembe lyaffe nga bannakawempe North lirinnyirirwa.
mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba Katonda oyo Namugereka abeere nga abasasula musera mwebyo ebirungi bye mwakola. Omanyi Mr. President, kankubuulireyo akantu kano nga kamakulu nnyo. Eddembe ly'obuntu eriryo n'eryange lirina oluganda. Eddembe eriryo bwe liba lirinyiriddwa eryange liba litiisiddwa. Bwe lirinyirirwa eriryo nina okuba omusaale mu kulirwanirira kubanga bwe bamaliriza okulinyirira eriryo eryange lye liba liddako. Awo we wava principle egamba gye tuyita universality principle ku ddembe ly'obuntu nti eddembe ly'obuntu bwe lirinyirirwa e Mogadishu gwali ku Trafalgar Square e Bungereza oteekwa okuba ng'okwatiddwako. Kyannaku nnyo nti eddembe ly'abannakawempe North lirinyirirwa ng'omuntu atudde mu State House ng'ate alina obuvunaanyizibwa okulikuuma n'atafunamu wadde ensisi yadde okwenyeenya n'asigala ng'akuba kifuba ng'agamba mubakubye bulungi mwebale nnyo. Mr. President,